bwe twali abato twatambulanga ffenna twanyumyanga ffenna olw'ensonga tetwalina ideologies ne philosophies mu bulamu ze zimu. But as we grew older, we started to be opinionated. Nti nze engeri gye ndabamu ekintu si bw'okiraba. Kitegeeza nti positioning yange mu bulamu bwe yakyuka. Nti ande muganda wange yes, naye ku nsonga eno tajja kitegeera. Nina baganda bange. I have my sisters and brothers. Ne waliwo ensonga zimu ze baleeta ne bagamba kati eno gwe ogenda otuyamba, and I am well grounded in that. Naye nina ensonga ezimu kankikuleetere bulungi mu baganda bo be bakuzaala nabo bonna baganda beera bonna obaagala, naye buli omu olina ensonga gy'omugamba depending on the position they have in your life. Nti bwemba n'ekinyiga ngenda kwogera ne Brenda Nabulime, bwemba n'ekizibu nga kwegamba kinsusse I have no solution ngenda kubira Jackie, depending on the position they have. Waliwo abantu betuba nabo mu bulamu nga loving them hurts us more. Okubaagala nga boyongera kulumya bulumya, ng'omuntu gy'okoma omwagala ye yeeyongera kulumya bulumya. Kati omuntu oyo oteeka omuli positioninga n'ogamba nti kyamagero nkwagala nnyo naye by'okola binnumya. Omutima gwange ogusaanyawo buli wembanga kati ng'oyo okwatanga omurepositioninga. Kankuwa analogy y'ennyumba. Ennyumba y'omwobeera, nze bankuza banjigiriza kye bayita okuweeyinga abantu ku madaala ag'enjawulo mu bulamu bwo. Waliwo abagenyi abajja ewuwo mikwano gyo ne bakukyalira n'obalabira ku geeti, nomuga kanzija wabweru awo n'omulabira ku geeti, oyo position ye eri awo. Ne wabeerawo abantu nga bwajja akugamba nti ndi ku geeti n'omugamba omwana kaggulewo, oyo naye alina levo ye. Ne wabeera wajja nagamba ali ku geeti ne bamuggulira n'omuga kanfulume ebweru twogere, n'oyogera naye mu lujja era emboozi neggwa n'agenda. Ne wabeera wajja n'omutuuza ku kasheedi era ne baleeta n'ebinyeebwa ne muliira awo. Ne wabeera wajja n'ayingira mu nnyumba n'atuula ne mu ddiiro ne munyumya. Ate n'obeera ne mukwano gwo akyala n'omugamba ndi mu kisenge, bw'atuuka mu mugambe ndi mu kisenge, because of the different positions they have in your life. Kati kitegeeza ki? Nti nze nsobola okubeera nga ndi muganda wo oba nga ndi bbaawo ng'era nkwagala nnyo, naye olw'okubanga nti bye nnali nkusuubiramu nabissa waggulu nnyo, naye olw'embeera nti sirina bwenkwejjako ate nga nkyakwetaaga, ngenda kussa wansi expectations zange. I adjust my expectations that I can still have you around anyway. Sikugobye, but I've repositioned you. Njagala ontegeere bulungi omuntu awansampuliriza yonna gy'osinziira, abali wano ku Facebook mbeebaza abasharinga, tusigale nga tusharinga, tuli mu kukyusa, tweyubula. Bw'ozaala abaana, the older they get, gye bakendeera okujja ewaka, mirundi emeka gye wasemba okugenda ewammwe gye bakuzaala, olw'ensonga nti position oba influence ey'abakadde bo mu bulamu bwo yakendera decisions z'okola zonna kati ziri ku ggwe. Oliwo okulaba nti bo balamu era bali bulungi, muli mu kyeyo gyetulira ekale mbeere bulungi n'okola ekiddako. You repositioned them in your life. You love them so much. But depending on the current status woli, tebalina kye basobola kuyamba kyamaanyi kye basobola okukola. Katukusabire Mukama akuteeremu obwangu, and so be it. Oba kitegeera, waliwo abantu betubeera nabo nga they don't stimulate your intellectual conversation. Emboozi ezimu nga zemunyumya zeetaaga omumanyi, omuntu omutegeevu ategeera.
ate ne tubeera n'abantu nga they stimulate you emotionally nga bw'otandika okunyumya naye ku by'oyitamu bw'oyogerezeganya naye oyanguyirwa owulira nga kwegamba owewuse. Kati bwe mba nyumya naawe from an intellectual level position yo yeeyo. Bw'onsanga nyumya ne Brian boda gayi wange nga tuli mu lwali lunene emboozi yo sigirina mu kaseera ako. Era nkugamba gyebaleko Mike ne neeyongerayo ndi ne Brian tuli mu biboozi byaffe by'ababoda. Kati ate siyinza kukwata emboozi eya poliisi ey'amafuta g'eggwanga n'entandiko gye nyumya ne Brian. Kubanga Brian byayitamu on a daily basis ng'owa boda byanjawulo ku police framework. Yensonga lwaki abantu abamu bw'oba onyumye nabo omugamba kola appointment to meeting eddakiika 45 nkute tolina mboozi esukka waawo. Olw'ensonga abantu abamu bw'omusitula n'ogamba nti k'otambule naye togamba olabe okulaba nti weeyubula naye odde ku leva emu gy'oli naye amenya. Omuntu gwokola naye ku mulimu bw'ogamba nti leero wamala katugende tunywemu ka kofi nina mikwano gyange wano bampise tugende tunywemu ka kofi wamala atuuka n'akufuukira ekizibu eyo gye mulaze. Olw'ensonga emboozi ze past work tezi addinga value ku kintu kiddako ku mboozi. Oba ontegera bulungi? Some people in your life don't need to be cut out or let go. They just need to be repositioned. Tubeetaaga bankizo naye value yaabwe either yakyuse oba yalinnye. Abantu abamu ensonga lwaki tetulina kubejjako kiringa kubeera ng'olina face eno ng'olina face n'ogamba face yo gy'olina ennyindo yafunye embalabe zino ezikwatira ddala ano mu maaso ng'esonze bulungi n'ogamba ogenda kusalako ennyindo forever gw'ogenda okulabika obubi. Forever bajja kugamba oyo omusajja mulema talina nnyindo. Naye ng'ekyali kirina okukolebwa kyali kyakunyiga embalabe eno eveewo tugiwe obudde. Kakati process y'okunyiga embalabe ye process y'okurepositioning abantu mu bulamu. It is painful.